Tula tusome egguse tuli katabo Tokiiya ng'ongento essula ya 3 nkedde bukeezi muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde yenze omwanjuzi era omuteesiteesi. Nga Tina amaze ebbanga ewa buyisi era ng'anoonyereza n'emirimu ebbanga eriwera, kyaddaaki yafuna akalimu ak'okulonda emmwanyi ku kyuma kye baayitanga kakutakamu. N'alondeeza era n'azimula. Ssente ze yafunanga ku mulimu yayawulangako ezimu n'azisiba ku lwayi, ate endala n'aziwa kamusuza zimuyambeko ku kugula emmere mpozi n'ebyendi ebirala ewaka, kubanga nkwatiraako tebufuuka bumbowa. Okugenda ku mulimu, Tina yakeeranga nansowera ate n'ayingiranga nansiri, kubanga essaawa ze yakolanga ze baamusasulanga. Ekyuma Tina gye yakolanga kyali kya muyindi mu Jubali. Yasasulanga bulungi, naye ng'abakozi be abakozesa okubula ate okubakutula akaligirigi. Bwatyo omukazi wattu yakomangawo eka ng'ensowera agigobesa lulimi. Buli yamusaasiranga olw'okukuluusananga atyo ng'akalogoyi, ye yamuddangamu nti ogw'omwana gwe gundeebuukanya. Newankubadde Tina ye teyali mukono gaamu, naye yali mubalirizi. N'olwekyo mu kifo ky'okulyanga emmere ensu mu kirabo ekyalinga okumpi awo, yagendanga n'entanda ye ku mulimu. Eyo nno gye yavuunyuulanga ne mutabani we ng'ekyemisana kituuse. Oli mu pulogulaamu tuba tusomera nga tukyagenda mu maaso n'akatabo kano aka Tokiiya ng'ongento bw'ekula ojambalako eddiba. Tina ali mu kukaluusana, ali mu kukakkalabya, ali mu kuyiriba ng'ennaku enjogera y'ennaku zino bw'egamba, agenda ku makya akomawo buzibye. Ye agamba nti ekimuleebuukanya lwa mwana. Bwe yabanga akola, mutabani we Tokiiya ye yabanga ate yeekubira mbirigo nambeekuulo ne bato banne. Mu bbanga lino omulenzi yali asummukidde ddala, anti yali mwana muwanvu, kale abaali bamumanyi baagiriisanga nti ye ne jjajjaawe omusajja agaasaka ge gattula. Teyali mwana wa mansonyinsonyi era nga teyeekwata musoobooza. Ekyo nno kyamuyamba nnyo okwefunira emikwano. Ekintu ekirala ekyayongera ate okumufunyisanga emikwano kye kisa ekingi kye yalina, ate nga mu kunyumya yeekansa. Okunyumya kwokwo kwasirisanga era kwasikirizanga n'abantu abakulu ssebo abaakolanga n'ennyina okumuyitanga abanyumize oba kale abayimbiremu nga bawumuddemukko ate okusakagana akwazza ebirala. Yalina akayimba ke yateranga okukoloobya nti kookolirooko sekimbugu nkubira ku ndongo, ng'addamu nti nkedde bukeezi sekimbugu nkubira ku ndongo, noonya bawala sekimbugu nkubira ku ndongo, abawala bambuze sekimbugu nkubira ku ndongo. Kali kayimba kayitirivu nnyo. Kale bwe yamalanga okuyimba yalekanga abantu enseko zibakunya, ye n'amalamu omusulo. Nnyina yeewuunyanga omwana gye yayigira namungi w'ebigambo mpozi n'ennyimba ezaakwatanga abantu omubabiro. Ebintu bino oluusi byamweraliikirizanga ne yeebuuzanga oba kale omwana we alikula. Mukazi wattu ky'atamanya nti Tokiiya mu kukwata yali nkusu, era nga tewali kantu n'akamu kamuyitako. Buli ke yalabanga nga takeerabira, ate buli ke yawuliranga nga tekamugwa nkoto. Kale naawo okukyuma nnyina bwe yakoleranga waliwo abantu aba buli ngeri. Abantu bano baayogeranga ebintu bingi, ate ng'oluusi bafaga mu kukola gagamba agatayitanga mu kamwa. Ebigambo ebyo nno oluusi Tokiiya bye yakuppanga nga tabitegeera na makulu. Tina emmwanyi yazirondera ebbanga ddene, kyokka yagenda okuwulira ng'enfuufu yaazo emutuuse ku mutima, ate nga n'okusuzibwa nakwakukooyi. Kale yatandika okulowoolereza ku ky'okukola ekirala ekisinga ate omulimu ogwo gwe yalina. Olumu yannyuka mangu n'addayo eka. Bwe yatuukayo yakukunulayo omukabe gwe mwe yaterekanga essente. Kale bwe yabalaabalamu nayeewuunya era yazisoma ng'aziva wakati nti
anti zaali ziwezeewezeewo. Kale omukadde Buyisi ng'akomyewo akawungeeza ako, Tina yamutegeeza nti yali awezezzaawo obusente obumusobozesa okwetandikirawo akalimu ak'obwannannyini. Kale ennaku zino ke baakazaako erya neekolera gyange. Abamukwano bano bombi bwe baabigaayagaayamu nga bamaze okulya ekyeggulo, baakizuula nti singa Tina atandikawo ekirabo ky'omwenge omuzungu era ajja kuganyulwa nnyo, kubanga mu katundu ako mwalimu abantu bangi okusingira ddala abakozi ab'oku kyuma ky'emmwanyi, kyokka bambi nga tebalina wantu wonna we basobola kwolesa ku mimiro gyabwe n'ekyovu, giyite bbiya ate n'emyenge emirala. Pulogulaamu tuba tusome essuula yaffe ey'okusatu y'akatabo kano egamba nti Nkedde Bukeezi. Awo weekomye, siyinza gigattako ndala, okuleka okujjukiza okukomentinga wekyetaagisa, okulayikinga, okushayalinga n'okuyita abalala. Obagambe nti bannange tuula tusome, tugenda nayo mu maaso, obeerangako n'oyiga ate era n'onyumirwa. Kale gwe oyizeemu ki embeera nga bw'ogirabye? Omukazi akeera nnyo era akolera ddala, tekitandise kati abakazi okukolerera abaana baabwe. Kyava dda. Era abasajja oluusi tusobola obuvunaanyizibwa bwaffe, naye maama yatayinza kuva mu mwana we, era bw'osanga nga maama avudde mu mwana wabaawo ekikyamu ekyamaanyi ddala. So gwe abalinanga gwe abakolerera nga mutera okwogera gwe maama gwe taata, tokoowa, sigala ng'ogenda mu maaso nti tekitandise kati oba ku ggwe n'abedda kyaliwo. Naye ng'emikisa gya Mukama Katonda gibeere nammwe abayitamu eyo embeera, oba kale abayiriba n'okufaafaagana olw'abaana bammwe. Sigenda kusukkawo okuleka okubaagaliza ekisa kya Mukama kibabeere. Awangaale ayibeene.